Kutuba tunalunda enkoko, njagala tumanye enkoko ze tugenda okulunda tulunda lwaki? Ekigendererwa ekyokulunda enkoko ki? Enkoko zino bwe tuba tuzirunda mu kutegeera kwange okunafu tuzirunda lwa bintu bina. Number 1, magi. Number 2, nyama kulya. Number 3, obwana. Number 4, mulimu bibiri ebijjukusa n'ebimuli n'emmere y'ebisolo. Kalimba ono bw'oba omwanise bulungi nnyo n'omusiikako ng'amalwa n'otosiriiza, abalunda b'amagulu mampi ye concentrate gwe balina okuliisa ebisolo byabwe katina kyoyongeddemu kyonna. Nabagambye ndi musiraamu, naye mu kusiraamu kwange ate nageza okunoonyereza kiki kyenzizaako. Kalimba ono mumwe abalima kigimusa nnamba emu ekitakwetaagisa kugenda kugula ddaamu. Tutambula ffenna. Kalimba ono ddagala singa omuntu yenna aba ayidde omuliro n'oba ng'omusiiseeko bulungi n'omusekula n'okufunamu ensaano, bw'omamererawo bw'oti onaku 2 waba wakadde. Kalimba oyo waliwo omusiikako tobisiriiza, naye mulimu kiri ekiri hapo kale ekijjanjaba ekiwundu ng'omuntu bano abayiiriddwa amazzi, ebyo bifaanagana bwe bityo. Omansirawo bumansizi bwoti within 2 days nga wakaze. Ekiri mu kalimba bw'oba ogenda kusimba osobola okubinnyika mu baketi ne bimalamu eweeks 3. Tulima nnyaanya, tulima kasooli, simanyi tukola biki. W'ogenda okusimba kasooli yowawa akasaanikira kamaka ekidomola ky'amazzi olyoka oteekewo ensigo zo. 1, akawuka akalimu kajja kuba nako kafiiriddemu naye kisigale nga kigimusa ekyosimba. Naye ze mu kalimba kati bwe tugamba nti lesa oba lakisale, abatera okundabako ku YouTube, yes, ku TikTok, nze ewaka ninawo enkoko zange 10, naye enkoko ezo ziri mu paddocks naziteeka muguni mu busenge, naye nga bwe ziri wali fuuti 5 10 ziri 10. Naye bw'eba ndi ewaka nsooka ne nzigulirako 5 nezidda okukompa okutandika okunyumya ngegenda kuzira oli otya era mutera okundaba ababeerako nga mundaba njogera nazo. Bimuli byange ewaka gwe jangu okyala ewange olabe ka space enkoko zino we ziri, you will be forced naawe okutandika ewuwo olwa space gy'olina. Fuuti ziri mu 5 bayirawo ku 16 17 naye ninamu enkoko 10 nazimbako akalina emanju wange kikomera. The question is, wali wano waleero nina akatale k'amagi g'enkoko eŋŋanda, buli ttule ligula ekitone n'emitwalo emeka, naye manyino gigula emeka. Mulinawo mmeka zeŋŋenda nazo kuba emmotoka bw'eba ewedde eyinza okudda
tugeyo wakonga beko bwanisa tugeyo kwatandikidde abalema bwe babagambye nti eriyo olukuŋŋaana tebalina budde yoyokozaaa omayize kwetagyeko muganda wange nkwatira mu mpale ekonenga emisana oyo yalema naturally yalema bwakubamu tooki ewaabwe mu kika teriyo wadde oluwajje kati otasuubira nakuvuga ku mmotoka naye nga tugenda kuyita kulimira bulunzi miti yanandimanyiko ekintu nyaanya ekyo kyomwankangula kukyokulima ennyaanya n'okuba kyankola ki n'ekiyinza okuddakawo kati mwanyigiddemu wotameroni mpozi ne kasooli naye amatooke kirabika ndowooza eno gaagaanayo obutali ebisaani si mangi so mu bino tugamba nti at least nga tetunneekwasa bali omanyisa ebintu ebyange tebiri politiko mumu abali muno muli bantu bakulu naye mulimu abagamba agende kibwe guli teri agenda kugamba mulimu abagamba akoleki era oli n'agamba omusajja atukibyeko obwavu let's be realistic kiki kiye byobunaano ekyakuleta mubwavu bw'oba ng'oli bwefudisi nnyo the question is Besigye alina amafuta petrol station ezibasobola station Kampala naye teriyo gye baali banyazeeko tutendako okuwogana era nze kuolaba nti bwefudisi nnyo oyo kasasiro okolera bali nga tonna kuganira eri waggulu ku ntebe zaabwe osooka owoganire wakaawo gaggwe kiki ekinnyimirizaabo before ngende mu politics tulina pulezidenti waffe omupya ye Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu omubanda wa Kabaka which is okay ow'emagere if we could ask tebamuzaala bonna bagagga kati bw'oli mityano lyeno owoggana ery'ekikumba bwakwebwe ne bakuteeka mu nnyonyi paka magere bw'okola ebyobusiru bakuba emboogo ne bakusalira what I could think nga tetunnagenda nnyo mu politics oli tuyingiza tutya ssente bali ab'ebyobufuzi bajje bakusange nga tulina ku ssente ezimala bane politics atuma ng'oyina ssente naye olinabuuza bw'ovaayo akatipa kasoda nakuwa akalo that's being stupid bw'obanga oli mulonzi to be honest nga walonda omuntu gwe walonda gugweteekayo nga security mwereketo commission webamusasulira ssente era singa teyabateekayo eri teyandigenze kati nga tuwoggana tebakomyewo yakugula nabagambye nina emyaka 5 emeka ebyokuba nti sitegeera kuba ndi musuka kati nasukkawo kyenjogerako nkitegeera nti manyi workshops zange zonna teziriimu politics yankugundi simanyi NRM kasasiro saagala kumanya oba oliwo NRM aba yamenyi oba oliwo FDC beera eyo naye nga tonnagendamu nnyo different think about your home ogenda kubeerawo otya abaana bo ewakaabo bayimiridde batya mulimu muno oba baabalema ng'omwezi guno bukyanga kutandika ennyama n'enkoko balina kubirya ku mikolo gyegiri naye ng'ewaka tejjawo anti teyateya okiwulire n'osanga omuntu omukulu ng'oludde okulya ku kanyama mulimu amagezi agatoola n'okayita akanyama ey'obumu ekitundu enkoko balya zirwadde weyo eyiriza ne baba basala
lwaki bw'olwala ogenda mu ddwaliro nawe kkiriza obuweewo ebintu bino nze ebisinga okunjogeza ne bagamba nti sirina mpisa ayino sirina naye kikwatagana ku development I don't side n'omuntu omunamu nze ne bweba mudde okugenda okunziika ebiiko yewaabwe naye njagala ogenda okujja okuziika ng'ate ogamba bajja kuziika nti munsondere ngende nziika eyisa nze luyigaliisa enaabanyiziza nakugewa ate nsula mu kikomera ng'omulimu abajja okamuwala kwogera bubi the hard fact is tulina okwezuula bwe tunaaba twezudde ebirala bitusange nga tuli bulungi njagala mbasoomooze wano wendi wano I think this is the secondary school kiwe kiri tulinawo pulojekiti ekitalitambulawo yanjuki pulojekiti y'enjuki olw'okuba abaana banywanyiwo omubisi obulokwe bwe kusingamu okubeera mwesente ekyo kitulekere lwaki tetuyinaawo oba embuzi oba ente naye siri mmeka abaana ndi be banywa ku mataano ku higher institution abasobola okutegeera ennimiro gye nze mugamba wange nze nyomba n'abasomesa bamambye wano waliwo ebyo kitegeeza abaadibwe onulunda enkoko ate zibakakuwaza njagala mupitira abazadde bonna omunaba mufunye obudde nga bakomyewo tusonde sente tuteekewo structure tubeerewo n'enkoko 10 that capacity you have tumanye nti at least buli sande omwana agenda kulya ku ki olwasomera abaatupetesanga liri ow'ennyama n'enkoko ez'omumekere ab'emyaka gyange ekyo mukimanyi atayidde bulungi naye nga kagenda tumanye nti at least mu mwezi abaana basobola okulya enkoko naye omwana asoma for 6 years nga sabuleti ya buli kalija abamu bazisuulira mu siniya 2 ekyayaayo naye nga ate kati fenna worldwide tulina okulwala buli kalija teri ataliyani tutambula fenna nabagambye gwe n'abanyiiziza kati amaanyi nnina mukama wange akomyewo oba mugamba okutokosa ebikonde enkoko zino ebika ebyomusanvu mbadde ntegadde nnyo mu mbuulire what are the challenges kize tuyina mu kulunda biki ebisinga okutulemesa mu kulunda buzibu ki lwaki tetulunda ebyo ebintu bye mbadde njagala agenda kusooka nakyeyapasitoni buli abitubuulire tuliyitemu within 1 hour mbasuubiza tujja kuba tukapalinze gye tusinga okwetaaga ate mbasuubiza mukama wange onaakomyewo anytime you need it is just a call away tusobola okujja bwe basobola okugenda ebweru nze ngenda ne mbagamba nti ennaku zino fenna nga bwe tuli mukama kitukolere tusobole okubaako netutuukakyuka buli omu at least buli lunaku osobola okuyingiza emitwalo 2 at least 2 yetule y'amagye etya emu tule y'amagye emu senkoko zaffe 5 enkoko 5 zirya kilo 5 ez'emmere olunaku akama katonda n'abantu bano beetaaga okulinnya kuze bakululeko e Uganda naye nga tamazima matuufu I don't encourage okugenda ku kirere nze kati ennyonyi nagifuula fenifeni
wabukubisi nti mukuwukidira eyatiketi kugenda Nairobi tuuka eyatiketi bagikoze eki no, this time I'm going to Zambia naye ng'ekintwala gwe mulimu abaana ba ku YouTube mubalaba abasinga abamu beebweru n'akuteekamu sente njagala ogendera Liberia naye ng'aliyuke nali nfunye omulimu e Switzerland nga buli mwezi nina kufuna euro 6 agamba nti Uganda sinnagikolera mulimu gwe ninagikolera I should not go abroad n'ensigalawo naye ng'ekindeezaawo ki Mukama bw'aliba atujjuludde nga bwe mutudde wano bwe muti bw'agenda otubuuza mu kisaawe mukulu tubuulire emyaka giwamala ku nsi wakola omanyi taata anumuyita taata agambye okugenda buli lusirikamanyi ago ge mazima agakaawa agenda tubuuza buli omu ku nsi wakola ki nze erimu ebigenda okuntwaza mu ggulu nsomesezza ngeri ky'omuntu gy'asobola okwejja mu bwavu n'okukendeeza omumenya amateeka omuntu bw'aba akona ekyakola ekimutakisa genda wali demonstration teri omuntu agenda wali tiyagasi n'aleka enkoko z'ewaka sinotegeera Mukama wange nasabye abantu bennyini bambuulire kwate ku ki